Thank you so much for keeping it NTV, Nespark TV. Tuyingidewo, it's a beautiful Thursday morning. I have with me the beautiful Queen Hellen Butayi. Ayingidewo ngenda kubankubulira briefly or shortly. Chichi tugenda kubanga tuogerako leero 2 omwezi gwa September. I have quite a number of people abazalibwa olwaliro benjagala okwagaliza amazaalibwa amalungi. Happy birthday to Father Julius Kanyike of St. Mbaga Tuzinde Catholic Church Echiwatule. Happy birthday to you, Father. Mwebali kulyowa myoyo, mukama akwongera omukisa. Amina. Yes, Father Julius Kanyike yoyo okuva mu St. Mbaga Tuzinde Catholic Church esangibwa wali Echiwatule. Then on Daniel Sebakije wishes her sister Grace Nakajugo aka Mother Jason happy birthday. May you live to blow more candles. Happy birthday to you, Mama Jason. Then we have Orikiriza Vera ya mukozi munafe wano ku Serena ali mu kitongole HR Security. Happy birthday to you, my dear Vera. Orikiriza mikwano jo na nyeni bokola nabo tukwagaliza birungi birere. Also, happy birthday to our own Brian Ainebyona, brand executive. Webale nnyo okola naffe. Tukutumidde nnyo from myself, from all your friends, your family, the entire team here at NTV and Spark TV. Wali ku Daily Monitor, ku KFM, Dembe FM, nabeka bale bonna bagambi you their ambassador bakwenyemerezaamu nnyo, keep their flag flying so high e Kampala. Brian Ainebyona, God bless you and may you live longer to see your children and grandchildren grow and prosper. Yes, welcome to the show. Ndine Queen Hellen Butayi nze Farida mwasiza mtya. Yes, Queen Hellen Butayi anyumye nnyo mu kala gye bayita ye peach. Sijitegeera. Tugiveeko. Nenga you're very smart. Thank you so much. Looking so beautiful. Thank you. Engatto nino gikima. Engatto eno erwanye entalo. Mwaka ki? Mingi naye. Naye ate engeri ng'empya. Munnange ndowooza ebigumu. Bugumu si bintu byabakyala nti ojambala mu September kati ketutandise ojagida mu April 2022. Ebigumu biina engeri gye biwangaala. Okay. Yes, so twebaza Katonda naye onyumye ndowooza banaakulembera. Mashallah. Bishop Frank ali atya? Akutumidde nnyo era kwali hani nkutumidde nnyo ssebo weebale okunsindika. Yakutuyambyeko n'otuuka. Ya kugamba yanguwa situka wabula ekimu nti nandiye mwana kimusabye baga nti ebyomunju naye munange akupapiza ne werabire za kamesa nene ofadde ekyo kiruma naye omungambidde nzisangawo yampapiza by the way nerabire za kameza ajaziweza ku mobile money aziwereze kati. Okay, tukutumire nnyo Bishop Frank Butayi. Abantu bennakulabye balungi? Enyabo abantu bennakulabye balungi. Njagala obbatumirako n'okwebaza okubeera nti nate nange obanjagalirako. Waliyo n'abakwagala. Waliyo abantu abakwagala yennakulabye abantu abanjagalira Farida wange tubatumiddeko ate n'abatwagala nga Restoration Assembly Church ennakulabye nammwe mbatumidde bagala Bishop Frank Butayi abawagira abaweereza bannaffe Restoration Assembly Church manyi nti kwe muli mbatumiddeko nnyo. Njagala okutumirako mikwano gyange gyonna egyo ennakulabye abantu bennakulabye mbasabira nno basabira mwe n'abaami n'abakyala ti Katonda atuyise mu season eno n'obuwanguzi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tusooke noza
yesala ya fenno bebadde yabanne katubasabire ya fenna Bible ni I mean moto yeggwange eno egamba for God and my country ate Bible egamba mu Zaburi 127 aina wasomaawo nti Katonda bw'atazimba kibuga abazimba bazimbira bwerere so mukama tukwebaza olw'eggwanga lino abanayuganda abali ku mukutu guno n'abanayuganda bonna abali eyo tusabira eggwanga lino ekisooka twagala okwebaza Bible egamba nti n'okwebaza n'okwegayirira mulete ensonga zammwe maaso gange tukwebaza otukuuma tukwebaza otuyisa mu muyaga tukwebaza abantu bonna b'oyambye n'ogabirira n'obawa ekyokulya n'ekyokunywa n'abo b'owanguza embeera kati tukwebaza olw'abakyala bali malwaliro abazaala abaana kati b'owadde obuwanguzi mu nsonga eno tukwebaza olw'abasajja b'ogabirira b'oyamba okutuukiriza ebirooto byabwe tukwebaza olw'abaweereza mu ggwanga lino abaweereza mu kkanisa abaweereza nga bali ow'emyoyo tumanyi nti gwe Katonda atuzimba tukwebaza n'olwa programu eno n'ebigambo ebigenda okuva mu kamwa kaffe bireetera okulama n'okulamya abaddagwamu amaanyi mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu tusabye ffenna tuddemu nti amiina amen tweyanziza nnyo Queen Hellen Butayi era tuli basanyufu okuba nti tukulina olwaliro nyabo kati omulamu olwaliro tugenda kutunuulira nnyo mu situation nga mwawukanye oba muli bafumbo oba mubadde mutandika butandisi nkolagana yammwe naye ne bigaana ne mwawukana teri muntu ayagala kwawukana I think buli ayingira ekintu ebiseera ebisinga abeera asabirira kikole ne along the way bigaana abamu bibaleka bali very devastated abamu n'alayira byosire biddamu abalala n'atambula butambuzi ye n'agenda to the next level kubanga gwaba yagufuula mulimu abamu nga life kino kigaana I just move on tekimukosa nnyo ne waliwo abo bekikosa ennyo twagala ennyo okutunuulira when that relationship fails when you separate with your husband wife how do you manage or cope up with situations bwezityo welcome to the show once again Queen wanji nyabo naye wali oyawukanyeko bw'olinga nze first gwenkyaliko the deepest kwenkyali ebiseera nno kwegamba ensonga eyo nkulu fade nti twagala abantu ate bakitegeere nti ekyo si kyekirowoozo kyaffe eri enkolagana nti oba tetugezaako okupromotinga separations naye twagala okutegeera ate nti waliwo there is reality waliyo kati abantu bangi abaawukanye mu nkolagana zaabwe waliyo n'abantu bangi abaawukanye tugeze oba nga babadde bafumbo so twagala okusooka okutegeeza nti si kirungi Katonda takyagala society tekyagala naawe kennyini tumanyi nti tokyagala oba tewandikyagadde so bwe tujja nga Farida abuuza tukoze tutya tunoonya mpenda ebigambo bino bye twogerako twagala okulaba gwe alwana oyinza kukola otya okulaba nga olwanirira kuba kyaffe babiri abaami n'abakyala enkolagana ebeera wakati w'abantu babiri bano abalala tujja mu luvannyuma gw'otulaga olumufadde dadi wange ku birthday y'omwami wange yawandiika ebbaluwa yali so sweet n'agamba nti bwe nakumanya okuyita mu muwala wange okitegeera nti ffe twanjulira abantu baffe abantu betujjeeyo era bamaliriza batubuuza wamumanyirawo kakati mwana gwe oyo omusajja wamujjawa oba omwami ne bamubuuza kati ng'ekijuujulu kibalaba ku TV kakati Farida wamumanyirawa oba kitegeera nti ffe tubanjulira so okusooka relationships zibeera wakati w'abantu babiri so bwe twogera tukoze tutya okukuyamba gwalina kyayitamu katusooke ate okwogera naawe akyaliyo nti si kyangu nti bw'oba osobola okukitangira si kyangu si kyekintu ekyangu fadedda nze nalinga nakafumbirwa nga buli kyenda bakubaga jjukiro sinkana omuntu nga muli banjawulo nga muli bapya
ne musooka waneno nsanga wano nsanga wali tufune ebyokulya nsanga wano ne mwewerekera nga mwewerekera ne mwewerekera obunyuma obwo kati obwo ne bumala ne busooka ne buggwaawo kati bwe mumala ne mubeera katugeza abafumbo ne mubeera aba babiri waliwo nno n'okweyiga abantu nga tebafumbiriganwanga nga gye bali eyo they are courting kaakati ne mutandika okweyigangana naye mu mbeera eyo wabeerawo obunyiiza kakati olugendo lutambulwa waliyo ko obukola ki obunyiiza kakati nze nagiranga nenga ngenda olagawo ewaffe olwo onooba mumpolampola mu mutima omaze ofumbirwa oba mukyakooti olwo kati mmaze ofumbirwa ndaba nnina okukeera ku makya ofumbe breakfast oyina okugenda okukola oyina okugenda ebiseera byo nali nina kati ate wensoma omwami gye yantwala naye kaakati nina okukeera nze kennyini neefeeko naye okusooka byonna mu nnyumba ekisooka bakiyita breakfast ekirala munna agenda kufuluma atya gwogenda kufuluma otya olabeerawo abantu ewaka obalesa otya olaba kakati jjukira n'emmere y'olweggulo otegeke ebyolweggulo otegeke byogenda nabyo olowooze jam kati ebiseera byojjukiranga ninya booda kaakati kwegamba ebyo byonna obiraba njagala kukulaga nti wetubanga tulina abantu oba omwami wo oba omukyala wo oba omuntu oyo gw'otunuulidde okubeera naye oba gwe muyina naye enkolagana kati ebintu byonna tebibeera ice cream tebisobola yes waliwo ebintu ebitukaluubirizaamu so kati natandikawo mbadde nkunyumizaawo ngenda okulaba nze manyi nze nina engeri gye banfaako kaakati ngenda okulaba eno nze nina okufaako mutabani wa gundi kwezaakola naye okiraba bw'otaakola naye and let me tell you ffenna abambi n'abakyala ffenna tulina different demands omwami n'omukyala kati twogera kati okusooka ku mukyala n'omwami senga yali asobola yandigambye nze nzirayo waffe kubanga bw'omala n'omugamba nze enviiri oziraba bw'omala n'omugamba awo nno temunnaba kuleetayo baana mukyali babiri bwe mumala kati tugeze bw'aba mwami nga mukyala kati nze nabagamba omwami wange yali muli wa byannyanja nze nga ndi muli wa bijanjaalo ng'oyina ofumba enva bbiri kaakati okiraba ekintu ekyo nali nina okufuba okulaba nga ayiga ebijanjaalo naawe oyiga ebyennyanja nange njiga ebyennyanja tugate ofumba enva mulundi gumu nfumbe lumu okiraba kwegamba n'obulalalala n'obulala buno nkuwa buno naye ng'amanda gaali gago agalifu oba enva go wali ozigula kwegamba ate fadde olwo obwo tukuwa bwakuno okitegeera ndi mu kukuwa bwakuno naye waliwo ebintu ebiri deeper than that bye tusangagana nga mwami gundi alina okunjiga naye ekyo mpola oluusi tetukitegeera tukitegeera luvannyuma nali neetaagamu okumuyiga nali neetaaga omugumiikiriza obanga mukyala gundi alina okuyiga omwami n'agamba waliwo abantu ababeera n'ebbogo waliwo abantu nga balina obuntuntu bungi waliwo abantu nga batambula tayogedde tanaaba waliwo abantu nga tanaaba waliwo ffenna abami n'abakyala nayengiddeko mu kinaabiro okusenya endabirwamu yonna aleka nyimesinza okitegeera ye bw'ayingira mu kinaabiro wali mu shower compartment tasobola kuvaamu ng'eno yonayina tewatobye olina osiimuula ye namanya ng'obasiimuula kinaabiro kino waliwo abayingira ne tawel naye teyeesiimuula agikomerezaawo kuno ayingira nayo yagitadde wano n'agikomerezaawo wano nga teyeesiimuudde ne gava yali mu kinaabiro paka mu kisenge ava kunaaba akabonero nti nva kunaaba kakati naffe abakyala tuyina ebyaffe ebiyitirivu naye kyenjagala okutegeeza omuntu ali eyo nti abantu babiri batera okuba ab'enjawulo abantu babiri nti tutera kuba banjawulo so bw'obeera nga mbadde nkwakyakulabirako nti nagamba nga ndaba omuntu ono wa buvunaanyizibwa nnyo kakati nkuviiridde naawo ate ne tutuuka ku kugenda mu church jjukira musumba kaakati nze eno mbadde muwala sirekwi muwala nali muwala ebyange okitegeera obulamu bwange obwo bubeera independent bubeera kwega tolina kyeweraliikirira naye bw'ogenda mu bantu kankubuulire automatically
oyina okunoonya engeri yonna gy'okolaganamu n'abantu abo, kubanga tugamba abantu bo banaabeeranga bantu bange. Kakati abantu bano bw'abanga omukyala ofade bw'abeera nga kati guno omulimu gwo, kiri nti muyina kulaba nga omulimu gwa fadde mulimu gwabwe ye n'omwami. Bw'abanga omwami wayina omulimu gwe, muyina okulaba nga omulimu ogwo, ate bino byenkugamba sikugamba nti bibeerawo mu kiro kimu. Muyina okulaba nga omulimu gwa gundi oba ogw'omwami mulimu gwaffe bwe kityo. Kati nga gwe wafumbirwa musumba n'oyagala osigale eri mu by'okwemansula. Nali seemansula nnyo naye ng'era it takes hard work. It takes hard work to adjust. Kale Queen, tukyasima musingi mpola tugende ku kinyosi singa biganye byonna, you've tried everything ne bigana. How do you cope when that separation comes? We bali kubeera naffe katumbire mu katono nnyo tukomawo. Okola kyatendo okwekuumira ku NTV kwe tuli ku Spark TV, Facebook and YouTube. Twogera ku situation oba embeera nga mwawukanye ereme kutatana kumalawo. Okay, tuli ne Queen Hellen Butayi. Tusambyeko. Enyabo. So kati bwe tubeera nga omuntu tannaba kubireka, twagala okutegeeza nti si byangu nti bwe naaleka bwe naabivaamu si byangu. Buli kiseera wabeerawo omulimu omupya tegwogenda okutandika olw'okuba nti abantu ffenna tulina okukolebwamu omulimu ogw'amaanyi. So katugendeko fadde eri abantu tubadde awo tulayinga base eri abandirowoozeza nti mugamba mukiwagira. Tetukiwagira nti abantu relationships zigwe oba ziyulike, naye awo we tuli. So olwaleero bwe tujja eri ate abantu abalekeddwawo oba abaawukanye, tuyina culture esirisa abantu ate nga ffenna baatukuza bwe tutyo. Sirika bireke tubyogerako. Yes. Siriko ojja kuswala banaagamba batya, so ekyo tukirina eri ffenna abakyala n'eri abaami. Nti omuntu n'alaba katugeze nga obufumbo buggwawo oba n'alaba nga relationship egenda naye nga talina ye nga ababiri oba oli awo agifubyeko, kubanga mu buli nkolagana buli seera wabeerawo ayagala ekole. Ate buli kiseera wabeerawo eyazadde emitawaana, wabeerawo sayidi omuzaazi w'emitawaana, ate wabeerawo n'ayandyagadde ekole. So si buli kiseera nti buli sayidi zombi zibeera n'obuzibu oba nti za contributinze ennyo. Wabeerawo we kyewunzikidde omulala n'agamba nti kiganye. So olw'okuba nti twakulaba tusiriza, mwanange toyogera. Banaagamba batya, basenga abo bajja tusekerera oba bagundi bajja tusekerera oba ab'emirirwano. Kiri bwe kityo no fadde nti abaana ffe abaana ab'obuwala oba abaana ab'obulenzi kati kyovola nti ate wekituuka ku basajja ffe bwe tugezaako nti kangende mpummulemu eka ewaka nga maama agamba nti nedda dayo obagenda ko mikwano gyo, nedda mwana wange, nedda mwana wange bagenda gamba ki, kakati beerawo ennaku ntono nnyo tulabe gy'olaga oba ogendeko ewa jjajjaawo. Kulwaki maama ono si ye musobya, embeera eriwo yenyigiriza. Society yenyigiriza. Kati ye omwana ow'obulenzi oba yagobeddwa mu nnyumba, kubanga naffe abakyala tugoba abasajja n'omugoba mu nju gye yazimba n'oga nti nkukooye olw'okuba kino nakiri. Kati ate oyo n'abeera nga bizibu nnyo kubanga ye katakkirizibwa kugenda kusulayo, akkirizibwa kukyala. Ffe tusobola okwebuzaabuza nazze balabako wano kumbe wadduse mitawaana ekeeyo. Naye kati omwana ow'obulenzi gwe tuyita omwami oba omusajja kizibu kyagendako waka nti kubanga akaseera ko komale wakafade ennaku ezo oba zoga nti kangende oba wategeraganye ne munno n'omugamba nti olw'obutakkanya kangende nsuleko eka ennaku zino ebbiri ndabe engeri gye tukikolamu, engeri gye nkigaayagaayamu. Kati mu nnaku ezo oba oli awo wandikuba ku maama akaama
bw'abanga si muntu wakweraliikirira oba wandikuba kubaabawo oba omuntu yenna akwanguyira ewaka akaba n'ogamba naye waliwo embeera eno batugikole tutya naye twakitwala nti nno buli naku gwenda banyirira oyo omusajja gwenda batyo ow'ekitiibwa kwegamba ekitiibwa ne emotions tetubyawula okitegeera nti esente ne emotions tetubyawula eno ensonga y'okwagalana ey'omutima ensonga ekwata ku emotions omutima nekyeguwulira so ne tubeera nga tetuganyiza bantu kweggula kati n'abeera mu nju mpaka we bigaana yasirika era tutera owulira emboozi zino nti oyo nno munnange gw'olaba nti emyaka 10 nga nkola ebyo munnange nti emyaka 5 nga nkuba zino embale z'olaba na zino z'olaba okitegeera omukyala omu yannyumiza nti yalumaalumanga bba omukyala okulumaaluma kuno okusosonkera bwe yanyiiganga n'agamba nga ankwata mu bulago kati nga nange nsobola kola ki baali bazze mu counseling kati ng'omwami agamba oyo gw'olaba annuma omukyala ngaga nti antuga okitegeere so antuga kati bwe yantuganga nga nange muluma nga yengeri gye nsobola okukola ki okwetaasa so olumu omwami ng'agenda aga nti oyo nannuma ng'olowooza bya ku mukono byokka mugongo yonna ng'aga nti annuma n'ebisambya biruma si gw'onkola bw'oti omwami agenda okuggyako essaati ati ng'omugongo gwajerebera guti amannyo naye ng'anyumya nti amaze ebbanga bwe riti kati abakyala n'abasajja babeera n'ebintu kubanga neno culture y'ogendako twebuuze culture y'ogendako mu rehabilitation centers yakajja wano ewaffe ate twetaaga nnyo okusensitizinga abantu nti kiri okay okweggulako ku mutima gwo n'ofunayo gweweesiga n'akubudaabuda ku kiwundu ekyo so kati bwe tubeerawo abantu ne babeera nga tebalina kyakola okuggyako okwawukana so tuhandolinga tutya ohandolinga otya oba odiringa otya n'obulumi mbuyita bulumi fade obw'okwawukana kubanga tewali muntu ayagala mumalira budde tewali muntu ayagala kuwesitinga mubiri gwe naawe n'okufiirwa byonna byakoleredde ebbanga yes n'okufiirwa byonna byakoleredde ebbanga so twagala okutegeeza abantu nti ekisooka ebiseera ebimu kisoboka tusobola okukikola okukirwanako musobola okwogera musobola okwewaayo akaseera ako kaba healthy bwe mutuuka waliwo amayumba getwogerako fade olwaleero nga geetu abantu beegwa mu bulago waliwo abantu betwogerako olwaleero kwegamba ng'agamba munnange nze omusajja yali anzita munenze omukyala oyo yanjiira amazzi mune omukyala yansibiranga ebweru emirundi mingi nga nsibira ebweru bwe kityo so kisoboka okubeera nti musobola okukyogerako wadde mwayawukana musobola okubeera nga omuntu wali eno n'eri naye ne munoonya engeri mukyogeddeko mutya fembi anti kati gwe ne munno wadde mwayawukana waliwo abantu nga bayawukana naye nga bayawukanira mu nnyumba tugeze tulina abantu abakuze nga baga nti olw'abaana baana banaalaba batya ne bayawukanira mu kasolya keekamu nga bayawukana baana be babagatta n'abaana ffe abakulu etumanyi otuuza bazadde baffe maama togenda oba taata biki byokola kakati wadde muli bwe muti musigale muki mu nju ng'abaana bakuze ne batuuka okubeera nti basobola ate kati okwogera nammwe so ne tubeerayo n'abo nga bali mu nnyumba baayawukana naye babeera mu nju kati waliwo abaayawukana buli omu yagenda oba buli omu alina apartment ye mwasula oba bwe kityo kyetwagala okubawa option number 1 nti ensonga ezo ensonga eyabaawukanya omuntu yenna okuggyako nga omuntu yakwewerera dda nti yakoowa naye omuntu yenna asobola okwekolamu omulimu n'akyusaamu so twogera fadde eri abakyala n'eri abaami n'akyusaamu musobole okuddiŋŋana waliwo ensonga nga musobola okuddiŋŋana
waliwo ensonga ng'omuntu asobola okwekolamu omulimu ne mutuula oba ne mufuna omuntu abatuuza ne mukyogerako ng'oba olyawo luli byali bya kito ng'oba byali bya kito weewaawo nga buli obuntuntu bwenkugambye obwo kati nga saagala kunkandukirako ku ddoboozi nga saagala kola ki nga zinali nzize byalaavu kyokka onandekanira ate kakati nga asibye feesi nze nali nzize byakubeera nga buseera tuba tusanyuse kakati fadde waliwo omuntu eyanobeeramu eyo stage waliwo omuntu eyanobeeramu eyo stage ate waliwo n'omwami eyaleka munne mu eyo stage kakati waliwo abantu abatandika obuntu ng'obuyonjo nga keya nga biki kakati taata omwami n'abinyumirwa nnyo kakati ebintu ebirala n'ebiyingirawo obuvunanyizibwa obulala ne buyingirawo omukyala n'akola ki n'abeeranga akendeezezaako kubiri kati eyo reality stage yebeera ekoze eki eyingiddewo musobola okuba nga munno wamulekerawo obanga omukyala bantwalanga buli kaseera minwayo tokyanange kenyini naawe era ebintu bikyuka tokyangulira ice cream kakati ndowooza ebintu olaba bikola ki sikyalina sente covid oli muzigulamu ngoye lockdown kati ng'omuntu yamanyiira oba omukyakaza waliwo omwana omuwala muto yali oba 26 around there bwe yajja okumbuulira yajja loopa mwami nti twagendanga mu club naye kati andekawo agenda yekka nagamba no, that's not my league, that's not my league, that's not, you know, the man that I met, the man that I loved ngali serious tayagala mukonvinsinga siwe bikyuka nga tayagala mukonvinsinga naye ng'ekyamazima kiri nti yali nakawere okitegeera so naye nga ndagira ddala aganda n'omwami tagenda naawe oli sekawere tuula tulabirira omwami amugamba oli nakawere sigale oli nakawere nagamba we have maids, we have this and that bannange mbatumiddeko nyaaba aliigiza mmwe oluzungu nga lungi tondoopa alaba programu eno kaakati naye ng'ekimuleese takyantwala mu club ate nga we met mu club twamitingiramu life yaffe yali ya mu club okitegeera kati waliwo abantu nga muyina gye mwasisinkaganira oba mwasinkaganira mu kifo ekirungi ekisanyukirwamu those happening places naye kati nga takyasobola kutwala oba oluusi alowooza wanaabeereyo omulala akutwala oluusi actually it's always era selfishness bwe bityo so kati obuntu bwe butyo bwe buli bwe twasookeramu buli kaakati obwo tusobola obwogerako mwakira wano ono owa kirabu ekisooka namugamba nti omwami wo tajja kuva mu ndongo bw'obeera ng'okyagala ogigendamu so kwe gatwayogera namugamba ekituufu kaakati oli nakawere nti ndi nakawere nangamba look at me, do I look like one? You know, so ebiringa ebyo naye ne twogera n'ebirala nti ndowooza teriyo era mukyala kati gwe bw'oba oli waka wandyagadde naate omwami waleme kubeera nga ki ng'ali awo ardent clubber so gwe kennyini ate ng'olina ofuula ate nga omwami wo naye asalako oba aleka oba asalako mpaka lwanaaleka so mpolampola mwattu ate ne tutuuka ku nzikiriziganya kati waliwo obuntu waliwo akameeza kali koyogeddeko nti yampanga emitwalo 10 ne neebuuza n'okwebuuza ngenda gikozesa kikyokka banange n'omwami kumi nga gya lunaku gya wiiki gye bali eyo babinyumya amuweeza amafuta n'amuweeza lanchi ng'agenda mu kibuga ate n'amuweereza ne lanchi okitegeera ebintu ebyo ebisookerwako fade in reality mu nkolagana waliwo ebintu ebikusikiriza byenkola olw'omuliro nga weenyweza nga neenyweza naye n'okwagala kuli nga kunsindiikiriza okwagala kwo okubumbujja nga kunsindiikiriza obikola kakati ng'omuntu yagendera mu stage eri nga ebyo biwedde olina obikola kubanga byewakozesa okunsikiriza you have to keep me around bonsikiriza kituufu waliwo bye nakozesa waliwo ebiteekeddwa era okukuuma okwagala kwaffe bulijjo ne bw'obanga tokyabikola 100% kale tukoleko 40 tubisala tu negative 4% anti kati waliwo ayagala kiri ekya 100 kiri kyennyini
yankubiranga amasimu kuva ku makya okitegeera bwe bityo naye tujjukire waliwo akasenda abaguzi abantu ffenna ke tutera okukozesa ekirala muli munda keekola kokka tonnaba kunekkanyako buli kamu mpaana buwanyi kati muli munda keekola kokka akasenda baguzaako okiraba oba akatunyumiraako kaakati buli we tubeera nga ate waliwo akayingiddewaawo nenennyamiramu negina nenennyamiramu okiraba so kaakati eyo stage waliwo atera ojjawukaniramu so wewe tugamba nti ebintu ebiringa ebyo bisobola okwogerwako naawe kofulumyemu kaawo nobeerako reality nekuhiitinga nogamba actually ne bwe nagenda ewalala era bino ebintu stage zino nja kuziyitamu nja kwesanga nga I have to battle some of these things so natambula paka ddi so kati waliwo ebyo omuntu wange oyitwali tulina we tutuuse we can still rebuild especially if naye akyalina that interest. Yes, kati waliwo n'ebintu fade nga abatwetoolodde be bayingira ennyo mu relationship yaffe neefa oba mu maka gaffe. Ntera okwogera wano abantu bangi babanja nnyo family zaffe zitera okutubangizaako ku baana. Lwaki omukyala tazaala? Nedda awo ndeeta mulala okitegeera tuba tuli awo ng'owooluganda relative aleese omukyala oba endwadde mu maka ng'endwadde yayingira n'etuyingirira ffenna kati obusungu obungi obwo neweesikamu okukakana olutalo oluyingidde mu nnyumba tewali mirembe mu nnyumba naye ate ogenda okulaba n'ogenda ebintu waliwo obuntuntu enkayana z'ebintu oluusi mu butuufu okweyagaliza okw'omu kuffe ng'olina engeri gye weeyagaliza ennyo oluusi ensonga zaffe ez'omunda kati ensonga ezo ez'omunda oba munno ng'akomplayininga nnyo nti totuukiriza bulungi awo ate ezo zo tolina gwozinyumiza nga towali okukkakana nga oba omu kufa oba omwami oba omukyala kubanga twogerera ddala kati ku bantu babiri oba omwami oba omukyala ng'agamba I call this quits nga mwawukanye naye kati ebyo tubyogerako nti musobola ate na kino fadde tewali kyotasobola kwogerako omuntu yenna agamba nti ze sikyuka nalabako olumu omuntu ng'agamba nti kabe Katonda nalabako omwami omu ng'ali mu kkooti kabe Katonda simweguya nalabako omukulembeze omu nga bamututte mu kkooti n'agamba ne bwabeera Katonda kwegamba of course that's arrogance naye nga teriiyo kintu kye tutasobola okwogerako lwa nsonga we wabeerawo okwagala okujjako okwagala okwo nga kwafa kubanga okwagala kulamu love is living so because it's living it can live and it can die so okujjako ng'okwagala okwo kwafa okufiira ddala ne tugamba owaaye yadde atema munne owaaye yabadde antuga omukyala omu yazukuka bw'ati ekiro nga omwami akutte akambe ayagala mufumita naye ensonga yali kubeera nti no babasanga nga omwami ayina akawuka ng'omukyala tayina so ne babeera mu lutalo olwo oyagala bakuwase oyagala abasajja balala bakuwase munnaye nti kati nga yagala amusiige naye afune ndowooza kuba olutalo lwabeeranga mu biki abasawo bye babagamba abasawo babagamba mukozese akapiira ne babagamba mukole bwe muti naye omwami n'agaana complyinga nga buli kiseera omukyala atuga mutuge so omukyala n'atuuka ekiseera n'atandika okwerwanako naye olumu si gwe gwasooka naye olumu olwo lwazuka kagamba nti nazze okusebwe nti literally nga siroota ng'akutta akambe kati omuntu bw'atyo yali ayina kutambula butambuzi so waliwo ebintu ebimu nga bituuse nga bisajjuse so waliwo biri tugabye tusobola okwogerako waliwo ne bino bye musobola okwogerako ne muddingana ate mmwe
mubimanyi kubanga biri mu nju yammwe, so mmwe mubimanyi bitandika mu biraba ne bisajjuka nga mu biraba, so mmwe musobola okwogera always leka create room for reconciliation. Abantu abagalana muteekeewo room eyo for reconciliation. Ndowooza ne mu family gundi ezo homes ezo family offices wabeerawo ekintu ekyo babawaayo ebbanga ne kooti ebawa omukisa ebawa emyezi 6. mugezeeko tulabe mugende mwogere tulabe so buli kiseera muteekeewo ngeri eyo ey'okubeera nti musobola okwogera. Katujjeko eri ono agamba nti byagaana byalemera ddala. Kankubuulire nti okwawukana walabye kapa eyo ku internet abafunye divorce officially ne bakola ka party kind of ne basala oba ne cake basaze cake okwekulisa okusucceedinga mu kufuna divorce. Mwami n'omukyala they toasted. Wow. Abundoza bakkiriza amakiga be Uganda. Bawano. Yes. Wow. Sabalabye. Nja kunoonyeza article. I mean, I'll give you a link. So ekisooka fadde eri abantu abo abaawukanye nti ng'ebintu bigaanidde ddala. Ekisooka twagala okukutegeeza nti wakyaliwo essuubi. Abantu bagenda ne baawukana. One, kwegamba naatya kitiisa. It's painful. Era nga abadde akitaddemu a lot of effort. Yes. Kikole. Nate ekirala buli omu effort yayina wagipimira. Waliwo omusajja ng'okufuna omukazi oyo yafuba yakola nnyo kwegamba nga bamaze mwaka gumu naye nga atunula engeri gye yafubamu mufuna sisemba nakyo simuta nga badde bamaze mwaka gumu. So buli omu alina effort ye mu ngeri ye gy'aba ataddemu. Abantu basirikidde mu nnyumba omwo ebirwadde. Abantu basirikidde amabanja g'abannaabwe. Abantu basirikidde emize gy'abannaabwe. Eyo yonna effort. Abantu basirikidde obulumi bw'abannaabwe. Abantu basirikidde ebisago munne byamutaddeko. Abantu basirikidde okulekebwa. Abantu basirikidde obutafiibwako. Kwegamba eyo yonna effort. Kwewaayo n'agamba nti neewaayo kaŋŋume. Abantu basirikidde okukozesebwa nga like to be used ng'omuntu alina engeri gy'amukozesaamu. Abantu basirikidde ebintu bingi mu nnyumba omwo. Saago gonna omuntu aba ataddemu amaanyi oba mwaka oba myaka 2 oba 2 oba 5. So omuntu oyo agamaanyi gali worth it? Anti ndowooza mu lugendo luno mu kutambula kubanga okusooka love tesobola kubuulira nti ne byoteekamu oteekamu bingi. Okitegeera nti love tesobola kubuulira muntu fadde nti ono nno muteekemu kitono senga yali etubuulira senga tetuteeke nga that step. Biseera ebisinga tubeera mu kusuubira kigenda kutereera ne boyogerera wanaga kikwate mpola saba ate batugamba nnyo saba bikwase Mukama n'obimukwasa guno omwezi n'oguddako mwaka ne guwe n'emyaka 4. So kubanga era yakuwadde amaanyi to endure the pain. Okitegeera. So kati abantu balina ebintu bingi bye bagumiikiriza mu nnyumba omwo. So buli bwayawukana oba buli bwe baawukana ne munne abeera yeewulira nga loser. Ensi eno kyetulaze kyetayagala. Buli kiseera baagala kubalaga nti gwe yuwe super. Balina engeri gye baagala okubalaga mu kikyoli. People don't think that, you know, I can lose that battle. Abantu tebakikkiriza. Abantu tebakkiriza nti eno ensonga emu esobola okunsinza amaanyi. Abantu tebakkiriza nti nsobola okunafuwako. Abantu tebakkiriza nti mu kitiibwa kyo oba mu myaka gyo oba mu nfaananayo osobola okulemererwa. Yet ffe ng'ababuulizi b'enjiri tukkiriza nti tubuulira enjiri nga tugamba nti mu Kristo oli muwanguzi n'okukirawo. Kitegeeza ki ng'olina gwe weesigamyeko
eyawangula akuwanguzisa naye ate ejjukira era ne bayibuli egamba nti mu nsi mulimu emitawaana mingi emitawaana egyo nti mwegiri naye mugume kubanga mbawangulidde mugume mwegiri emitawaana so abantu buli we balaba fade nga abafumbo oba abaludde mu myaka oba abantu kati ababeera katugeze eno ku TV oba ababeera mu zi offices ziri oba ne dokita obufumbo ne bumulema kyokka bannange dokita kati ajjanjaba biki kati mbuuza bikwataganira wa alinga ewukanyira abalwadde pediatric ne laavu eyaganye bikwataga okitegeera so yes nti tuyitibwa okubeera nti professionally batugamba professionally oba ne mu leadership nti tereeza amakaago ojje eno otubuulire otuweerera ekyokulabirako naye nakugambye nti enkolagana ebeera y'abantu aba y'abantu babiri abantu ababiri abo wabeerawo omuntu aganye ebintu bino okukola oba aganye okuteesa oba aganye okubuulirirwa oba aganye okutereeza oba muli takkirizanga do you know also nti waliwo abantu ng'atambula nawe fade naye nga tali content obanga ne bwakulaba yakuwasa yakwegomba yakusiima ate bwe wamukkiriza exactly natandika okwagala natandika okufuuka aba mwite kyalina kyangu okumufuna okitegeere bwatukanabanaga kati ono yali antawanyiza ki effort yonna gye nateekamu yes kati nayagala oba akwesasuze okkakkanya afuuse mulabewo enawe waliwo emitima bwe gityo yes egy'abantu kati egyo emitima egyo gye gigamba njamufuna balabika abalala mpulira bagamba muzibu naye njamufuna kati egyo mitima ate mizibu mitima gy'abantu ate nabo bazibu bulala okiraba kati waliwo n'abalala nga ye tawummula olugendo lwe luwanvu nga tawummula abeerawo n'agamba njagala omuntu nga wakatakketakke n'amufuna bw'amufuna naga amatu ge nago tegalabika nga gatawulira bulungi tegatulako bulungi ku mata hani amanyi okumbuuza naye kwini ossa bulungi akayindo oga katini kwegamba yali awuddeko oxygen we ngaali too much kyembeera nti waloleko nga nsemberera ennyindo yo nwanire oxygen tuwummulemu katono nyo. You have a situation you're going through, Jolie, please you can use our WhatsApp number otutemezeeko oba ogezeeko otubulyako katono oba oliawo tunaafuna engeri gye tukuyambamu tobaawo. Okay, nkujukiza namba yaffe eri 7006141998 yitooko tubuulire kyolowooza why or if you ever found yourself in a situation eyokwawukana yakuyise kya and how did you deal with it. Yes Queen, tutuuse mu situation nga biganye you have to let go and okyali awo olw'omibwawo lwa effort enyingi gy'otaddemu oba emotions oba time oba even resources nga finances and everything. Tumalina okudawo kalina enzaala abaana bange kati bagenda kukula nga tebalina taata because of omuntu ono aganye okuterezamu obuntu butono nnyo obwandi tuyambe netukuza abaana kwega nobeerawo nobeera mu kukolima n'okyawa all the other people of that gender. Yes, nti omuntu aganye okutereeza. Njagala n'okusaba abantu bakitegeere fade nti ebyetaago by'omuntu buli kaseera tebiba financial naddala abantu abaagalana. Waliwo ebintu ebeera bye tuneglectinga oba ne tuignoringa munno n'abeera nga repeatedly
addamu ekintu ekyo naye munange nti ng'obeera nnyo ku ssimu yo naye ng'obeera nnyo ku ssimu yo kwegamba nga ye alaba oba omwami oba omukyala oba omwami alaba mukyala we oba omukyala alaba omwami oba abantu bano betugamba batannabeera bonna naye nga buli lwamunoonya tamufuna buli lwamunoonya tamufuna obuntu obwo kyetugaye nti ensonga eno ey'enkolagana yaffe ya mutima so waliwo ebintu ebimu that money cannot give me kati nga emotional healing tetwagala kubeera nga tubiyisaako amaaso nga tetubifaako so munno bw'abeera nga ayina ekyetaago ekiringa ekyo kyandibadde kirungi n'ossaayo muki omwoyo so tugambye nti okwawukana kuluma so ne tugamba wali ku kwawukana okw'enjawulo so abantu bano abaawukanye fadde mbadde njogera ku buzibu bwe tulina nti tetubakkiriza kweggula tetubakkiriza ffe ababali okumpi okweggula kubanga tuluubirira ki tuluubirira one omuntu ayinza okuba nga anoonya ntunula nnyo kubanga njogera nnyo tuba tusinkana nnyo abantu bwe batyo fadde omuntu buli lwatambula nenzija nenkugamba fadde nti kati gwe muwala wa mwami Butayi oba onoomuŋŋambirako kye mba nnoonya enkolagana eno eddewo mba nginoonya enywere atayagala teyeebuuza omuntu bw'abanga ekigambo kino kyemutera okukozesa nti nakoowa omuntu bw'abeera nga ddala yakoowa to the nerves nga ddala tayagala kikola abantu batyo teyeebuuza naye ate waliwo n'ekika ky'abantu kiri kyenkugambye nti ensi yatumanyiiza oba ensi etubanja okubalaga obulimba okubalaga fake stuff fake smiles fake this fake relationships fake baagala tubalage bintu biri fake tebatuwaddeyo room nze okwetunula muli ngambe nkwetaaga Farida nkwetaaga oba neetaaga okwogerako n'omuntu ku nsonga yange eno kulwaki ntya nti agenda kulowooza nti buli lunaku nyiririra bwerere buli lunaku tubalaba mamotoka enjogero ogimanyi yawane ewaffe tulaba mamotoka tulaba mayumba the rich also cry ebigambo ngebyo the rich also cry I think that's a movie I don't know but ebintu bwe bityo kwegamba omuntu n'abeera nga there is no room for healing ne bwe yandibadde nga yandiwonye so twogera eri abantu nti gwe kennyini bw'obeera nga ebintu bino bikutuusizza okubeera nga one oba oli mwami nga wasigala wekka oba oli mukyala nga wasigala wekka ekisooka you have to accept this nti eno state mwendi kubanga togenda kufuna bantu bajja kugamba munnange oli otya kati weewulira otya nedda olina okusooka okuacceptinga nti nafulumya ennyumba nkoze ntya oba omwami noga nti nafulumya obulamu buno kati nkoze ntya ne tutunulamu eri option yaffe is it still workable nkoze ntya oba if it's not ne twetunulamu n'otandika okwetunulamu n'olaba nti okay kati ndi wano nkoze ntya kubanga abantu one bali mu nnyumba nga baagala kwewa butwa abalala tebakyakyala beggalira atya bwe naagenda ewa ssenga ajja kubimbuuza bwe naagenda ewa abooluganda b'omuntu abamu bakoze balabika bulala sinzira ku bwe baba sembo balaba kati n'emikolo ewaka agyebalama bagenda kumbuuza nesange nga nina obanyonyola oba n'eddinaayo eyo I don't want to talk about it oluusi ogezaako okwegumyagumya n'obaluka buli muntu natandika okutega things are not fine olwo bagenda oteeka omwami ku nninga oba partner ku nninga so kati waliwo eyo ddinaayo fadde nti bwe tutunulira wali ne tugamba ate kati ggwe nga munno wamuleka oba yakuleka oba kale mwayawukana okoze otya obulamu okusigala nga okyassa okoze otya obulamu okusigala ng'okyatambula
tetukugamba nti no straight away move into a new relationship kuba tonnawona bw'oba tonnawona bye walaba eri neno ogenda biraba oba ogenda bikozinga ogenda bikolayo okiraba because twagambye mu njawukana waliwo omuntu nga ye trouble causer oba waliwo omuntu nga ye victim kakati bw'obanga oli mu mbeera gye twogerako yo separated weetunuulire one wekkirize nti nze Hellen kakati kiki ekiddako kubanga obulamu bukyatambula essaawa ekyabala kyekimu we wabeerabo abaana tulina relationships ezimu ze twalikanga tulina abaana waliwo abamu nga tulina businesses waliwo abamu nga waliwo joint finances kwegamba ebiringa ebyo olina kusooka kwetunulira weetunulemu kiki ekiddako oleme kubeera nga weegamba era nze sijja kukkiriza mbu kino weekiri waliwo obutakkiriza buli obuli positive bwe ngenda okwogerako ko obwokusaba nti kubanga bwe tubanga tuli mu kusaba awo twogera we claim things by faith okitegeera kakati waliwo kino ekisooka okutegeera nti eno embeera mwendi ekyokulabirako nsula mu nnyumba ya mitwalo ataano ennyumba ey'emitwalo ataano sigisobola nkwa kyakulabirako bwemba sigisobola landiroodi nammanja landiroodi najja nammanja nenga nti nedda nze ekiroto kyange kusula mu y'ataano oba njagala kakasa oli mu life yange teyagwa because twayawukana okitegeera so kakati n'osigala mu nju eyo kumba enju ekutuga olunagira nga bakasukira ebintu ebiki ebweru so bwe kityo bwe kiri ne mu butakkiriza obutakkiriza nti tuyise mu katogo kano kati ndi wano tuyise mu kavuyo kano kati ndi waffe oba tuyise mu kavuyo kano bwe mba ndi musajja kati nsigadde mu nju nzekka kati nina n'okumanya kiki ekiddako kubanga buli kaseera fadde wabeerawo ekiddako you have kye bayita to move on buli kaseera oteekwa okukola kuba abantu abamu basuulawo emirimu olw'okubeera nti alina depression abantu abamu beesuulawo ye yennyini olw'okubeera nti alina depression waliwo omwami bakubanga amasimu kakati nga bakubira omukyala kumba omukyala yatambula n'ava mu nnyumba omukyala bw'atambula n'ava mu nnyumba omwami n'alekerawo ogenda okukola n'atandika kubeerawo ng'anywa mwenge n'abaami babeera ne depression love is a universal thing, it's natural kakati omwami yawulira nnyo obulumi kubanga omukyala amuleseewo omwami n'arizootinga ku kubeera mutamiivu n'atandika okutamiira ne batandika okukubira ab'omulimu nga bakubira omukyala bamubuza omwami we yabaaki tetukyamulaba ku mulimu okiraba olaba nti separation bw'otegendereza ekutta etya okufa tekubeera kwa mutima kusirika kwokka naye nakyo ekisobola ebikulya munda omwo abantu babihandolinga differently kakati esobola okukutta ddala n'ofiira ddala oba osanziddwa n'ebirwadde bisukaali pressure kakati kubanga buli wotwala omulwadde wa pressure omuddwaliro bamubuza weeraliikirira ki kakati waliwo n'okubeera nti ofa muli emotionally ofa tuwuliddeyo abantu bogamba saba nagamba sirina nagasabo spiritually ofa ne financially ofa kwegamba esobola okukutta buli kintu kyonna bw'otakkiriza kyebava bakugamba nti n'abalwadde babagamba nti yiga okukkiriza nti nafuna akawuka wadde okkiriza okuwona naye yiga okumira eddagala okumira eddagala kuli kwe bakugamba okwakalwadde ako oba n'ekirwadde ekirala kyonna olwaleero kye batugamba nti teekako mask batugamba abaaye don't deny it covid gyali akola ki atambula so okubeera kuno nti okkiriza muli nogamba okay this is going on sifa emirimu gyange njiraba gifa ndaba obulamu bwange bufa waliwo n'abantu fadde love life yaabwe nefiira ddala completely kulwaki yalemwa okukkiriza nti obulamu busobola okugenda mu maaso nate nkuddiramu nate nti tetukugamba nti kirungi katonda takyagala
naawe kennyini tekikukola bulungi, n'abaana baffe tekibakola bulungi, n'abatwagaliza tekibakola bulungi. Naye bwe kiba tetwagala ofiirwe relationship eyo ate n'omulimu gufe abantu bakuluzinge nawe wennyini ofe. Yes. Kino kiba kifudde work on yourself, get better. Oba oliawo ne relationship endala erikola ojja gisisenkana. Yes. Ate ekirala fadde, it's okay to feel the pain and release the pain. Ebiseera ebisinga tubeeraawo ne tubeera nga abatawulidde bulumi. Kankubuulire, buli kintu ekiruma nga kiruma era kiba kirina okukuluma, kiwe space eyo okuluma. Kiringa nze ntera ogamba nkigamba nnyo hani oyo neŋŋamba nze obulumi bwe mpulira nga ndaba babika abantu ku ma-TV, simanyi sirina bigambo bituufu bye nsobola kugamba muntu tokaaba sirika, tokaaba bajja kulaba ng'okaaba sirika. Kubanga baani bajja kulaba ng'okaaba simanyi, but okay, oba tokaaba kubanga ne Bible egamba actually Ecclesiastes 3:3 nti there is a time for everything. Waliwo ekiseera ekyekintu ekikuluma bwe kiba kizze, leka ekyo ekiseera okiyitemu. Bwe kibeera nga obulumi bw'olina kati bwa separation, it's healthy. It is painful but healthy. Kiyitemu. Bwe kuba kukaabakaaba, bw'oba oyina munno gw'osobola okwogerako naye, yogerako naye. Ekyo kye tutya nti nno bajja kunjogerako, bajja kunsekerera. Bayibuli egamba 1 Corinthians 10:13 nti okugezesebwa kw'oyitamu si ggwe wekka eyakasooka okuyitamu, ate si ggwe wekka akuyitamu. Tetugamba ebyensonyi bye twekola nga tulaba, nedda, ngamba okugezesebwa. The temptations of life, the tests of life. Nti sigwe yakasooka okuyitamu, sigwe akuyitamu wekka. Naye agamba nti Bible egamba nti naye bwe kulijja gy'oli Katonda tagenda kuganya, yes, tagenda kuganya kugezesebwa kukusinga maanyi kukulumba. Mbu kyokka ate bwe kulijja gy'oli okw'amaanyi era ajja kutemera ekkubo. So waliwo ekiseera ky'ekyokaaba, kaaba. Waliwo ekiseera eky'obulumi, lumwa. Okitegeera. Ekiseera kigenda kutuuka ate kati otutandika otuzzaamu amaanyi. Tibannaye nkubuulire. Nalumwa. Naye neebaza Mukama nawona. Naye neebaza Mukama nawona. Okitegedde, a time for everything. A time to mourn and a time to praise God. Owa bujulizi kati you're testifying, neebaza Mukama bannange nawona. Ekyo kiseera gye kiri. So bw'obanga olumwa essaawa zino kwaliwo abantu fadde b'obuulirira n'omugamba kisoboka. Naga nkubuulire munnange tekisoboka. Oba n'obatuuza oli n'agamba simuzza. Simuzza mumazi. Kati omuntu oyo tugenda muleka awo bw'atyo agambe nga bwe tugamba ensi yakoma. Nze banaye simanyi na kiddako gundi ye yalina obulamu bwange atya. Bw'aba yabulina ate lwaki yabukuddiza? Yabusuulawo. Yabusuula. Tegeeza yayita bwetaaga bulondo obwekuumira. Gundi yalina obulamu bwange, kati nze simanyi ye yali antegeera, omanyi ye yantwalanga mu ddwaliro, omanyi naawo kati yiiyo engeri gy'osobola okubeera ng'osobola okugenda mu ddwaliro, gy'osobola okubeera ng'osobola nakugambye, tetukugambye nti kati noonya look for your next partner, nedda, kubanga ojja kgenda n'ebiwundu ebirala eri enkolagana endala. Ate gwofuukire bw'oba ng'ogamba oli munno gwe mwalekaŋŋana ye yalina ekizibu, kati ate oli atandika okulaba nga ki nga gwe kizibu, kubanga fadde tubeera nnyo n'abantu nga tulina omuntu gwe tumunoonyaamu. First cut wange omunoonya mu buli every partner gw'ofuna kati. Yes. Kaakati n'olyoka nno tonnawona nako wadde okyalina obulumi era otuula bw'oti n'omuntu ono omupya n'osooka n'omuyita n'erinnya lya gundi, n'osooka n'oyomba n'ebitakola ki, n'oyomba ono byatamanyi n'asooka n'akuzukusa buzukusa. Kiki? Are you okay? Are you okay? Okay, sorry, I'm okay. Nenga you're not okay.
so weewa akaseera ako okuyitamu eyo embeera naye ejja kukola ki nayo ejja kutereera kubanga teri mbeera ya lubeerera okitegeera. Ensonga endala fadde tuyina ekizibu kye tulina kyekyokubeera nti mutuleetera ebizibu bannamawulire bannalugambo omanyi abantu bamixinga ebya munnamawulire n'omukozi wa TV, omukozi w'olupapulo, omukozi wa radio, si omuntu munnamawulire. Ffe tubayita nno bannamawulire. Ate maama wange omuntu w'olugambo kugira yamuyitanga munnamawulire kati anti it's a misconception almost everywhere. Buli akola ku TV munnamawulire. Yes, so ndowooza kaŋŋambe kankitwale bwe nti society katugambe bannamawulire n'abantu baffe abatwetoolodde leka tuleke abantu bano abaawukana, abantu bano abatambula n'omuntu nga bakyalaba, they are still aligning themselves. Abantu batubawe space. Naye twagala kwongera kumanyika. Yes. Omuvubuka yankubidde gye bayagambye yavudde mu lupapula ki nanga Farida nandeyanjulira nagamba Farida njagadde nkubuuze nfuna opinions z'abantu ab'enjawulo lwaki obufumbo bw'abaserebu tebuwangaala ne mugamba sandikuzzemu naye kankuddemu si baserebu bokka nkiwa naawe olina obubwo obutatereera oba relationship etaakola naye tetwagimanya because gwe wennyini owandiika ku mawulire naye teweewandiika naye nga waliyo abalala bangi nnyo bwawukana but bano bataddeko bataddeko amaaso bano betulaba bataddeko amaaso ate waliwo n'abongera okukisoosowaza nti bano bayawukanye nekiyitira awo nagambulooza kiva ku ki temufumba bufumbi oba nemugamba tuli bafumbi bani abatafumba yagambye baserebu baba bakyala abakyala basinga okunenyeza when this thing happened namugaa gye bali abakyala abafumbi singa bali si bafumbi tewali nsonga lwaki bandibadde bayingira mu marriages ezo ne relationships kitegeera naye bw'aba asazeewo akulonze akulaze ensi kitegeeza yeggwe kati gwe bw'otekkiririzaamu ogenda tutandika buli kantu kenkola n'omuntu omulala atamanyikiddwa akakola but because it is me ogenda gaba abaserebu tebafumba you always come up with those conclusions naye nga neebuuza why do you go for such a person ali mu maaso g'abantu ate ng'okimanyi mbu tebafumba nga bwe mugamba so amugamba there are those girls abali eyo mu byalo abafumba naye obalekawo n'ojja ewoono ali notandika omulamu perspective eri gye wawulira mukwano gwo ng'ayogerako so that situation ne creating a low self esteem ebiseera ebisinga mu bo okukakana nga relationship oba olyawo tekoze omunyigiriza abeera oba olyawo kyatali kendeeza ku kino kendeeza ku kino TV giveeko oleekaana nnyo iririri okukakana ng'omulemeseza she has a life besides being married to you she has a career to carry on bikibikibi nabugamba ekyokuba nti nkulonze tekitegeeza nti abasajja bala tebagenda kundaba they will see me but how do I behave towards them twabadde wawo ne tuwandika nagamba kati gwe gw'oyina bameka abuuza gwe abuuza nze ne mugamba ekyo si kyekikulu nyinza okuba nina abantu nga 3 abandaba okitegeera naye lwaki oyagala nze abantu abangi gwe balaba n'olekawo oli mini ng'olina kyonjagalamu oneesize ozze ewange so tukwatagane totandika tekunwanisa eno byagenzegenze mukaawo naye bw'atuusa okuwandiika oba nkyawandiise waliwo akedde okunkuba esimu nagamba Farida wadde tuli 3 it is something I said in general perspective my exam wadde tuli 3 nze nja kulemerako in a joking way she tried to tell me that something that has been written about me so mu byonna byonna bye twayogedde that was his headline Farida alina agambye emitwalo 3 egyaba mu kwana yeah so kyobadde oyogerako bannamawulire abo aba in courts
tetubawa time. I mean, tetuwa abantu kuhealinga, tetuwa abantu opportunity to grow their relationships. Ono bwafumbirwa nalabye honorable ng'afumbiddwa awasizza, and everybody was there. Mukyala we yali kino, mukyala we yali kino. I mean, you're bringing out all this rubbish ku muntu atakyali kye yali, ne bw'aba yakiri, it was a part of her growing up. But yokireeta tomanyi bantu bameka boli tukutunulira omukyalo ono amaaso in a different way. Nti omukyalo ono kati yafunye ba in-laws, bamutunulidde omukyalo w'ekitiibwa ku mukolo gwe, kutandika okuleeta all this rubbish. What is your aim? You're not giving her a chance to settle in her marriage. Yes. N'omwami we abadde amulaba mu kifaananyi ekirala, kasawira amawulire nga gava eno eri, atandika okugamba sibanga seetegereza bulungi, atandika okufuna some attitude towards this person. Ate nga mu bulamu era Bayibuli ega nti okukkiriza kujja n'okuwulira. Olaba fadde we tugamba towuliriza bigambo, bw'oba onjagala va ku bigambo, naye when it rings over and over, you start to believe it. Yes. Kati nate ne mu maka olwo kati gye baba balaze, kubanga wawasizza oba wafumbiddwa omuntu asobola okusobya. Kati najja akolayo akantu naga nti kyebaava bagamba nti baserebo tebafumba nti oli bw'otyo kitegeera. So nze saagala kitwala bwe ntyo ng'omukyala, by the way, nze sikikkiriza nti waliwo ekika ky'abantu abatafumba n'abafumba ennyo, nti waliyo tribe etafumba. Yes. Nti waliyo a certain kind of men abakubi. Yes. It is this person nga yebaga mulya mambo abeera omu. Yes. N'avumaganya naye tekitegeeza nti bonna bali bwe bati. Kati nzija ne ntunula nze nja bwenna ku sayidi eyo ey'abaserebu, ndowooza mwe tutwalira n'abasumba n'abakulembeze nga bw'obadde ogamba honorable oyo, nti bajja ne bagamba nti era bali bwe bati naye nze era mwami Butayi akimanyi. Namugamba hani bw'otunuulira abantu be twogerako nabo, marriage is at war. Enkolagana ze tuyita relationships ziri mu lutalo. Zo zennyini ng'omwogezi omwakiri yagamba, Miles Monroe yagamba nti marriage is not a war but it is in a war. Okitegeera nti obufumbo, it's in a war with what? Of course the enemy, the devil. Okitegeera. So nti tuleme kugamba baserebu tebafumba. Ensi eno yonna gy'olaba, people looking around to take advantage. Omuntu akeera ku makya bw'ati ng'alinga bano ababbi b'akasimu, nti laba oli takutte bulungi nsawo ye nyakula. Kati tulina abantu bwe batyo, tulina fadde abantu abajja n'asooka n'abeera sweetheart naye ng'alina by'ayagala mala bitwale. Kati bwenzira tetulinayo baserebu abafumba, tebaliyo, oba abawasizza bayitirivu gye bali, naye kiri kyogee nti omulyamamba. Kati ffe twakula bulala, abantu baleka ebirungi ne ku personal level, ku friendship level fade, nti nsobola okuleka ebirungi byonkoledde nenkugamba naye fadde nendwala notajja kundaba, nti ate emirundi giri emirala gye najja okulaba, nti ate lwe nakugirako ku mbaga, nti ate lwe nakuziikirako, ye ate bwe nakukubira essimu nkubuuzeeko obulwadde, awo sajja kulaba. Okiraba? So abantu bamanyi nnyo okuwungiriza akantu ebisobyemu akantu akatini, ebirungi ebirala byonna ne babikola kye. Ensi efaanana bwetyo, emitima gy'abantu gifaanana bwe kityo. So bwe twogera ku bannaffe abataganya bannaabwe kukula, abantu ntera nnyo bawulira nga babuuza kati ng'ebyo, n'abuuza munnaabwe be bayita baserebu, n'amugamba kati naye eno teekulema engeri. Really? Can you ask a fellow human being such a question? Kati ono taakuleme ng'oli, kubanga oli wamukola bwoti ne lwaki buli kaseera olemererwa? Nti simanyi nkuddiramu atulaba nti ensonga z'okkolagana z'abantu babiri, kati gwe mumanyi nze
naye oli mumumanyi okitegeera yene mba muntu manyi kyenkana ki nti bwe tuba tuli bayimbi mumanyi our music you see me on stage that is all you know it is all I show you because ndi ku mulimu what happens when I go back home do you know what I go through so kati bwebwe obuzibu no bwe tulina ate nga mu nsi era wabeerayo abantu ababeera mu limelight naye kati obuzibu bwe tulina nti bw'obeera mu limelight people want to control your entire life oli lubuto nga tewatugambye okitegeera ntero Farida n'obeera ng'olina abalongo nga meanwhile omuntu yankubirira ddala essimu nga muntu mukulu mu gavumenti mukulu mu myaka nga muntu mukulu mu myaka Queen kyogamba nti no Farida ayina abalongo kati neŋŋamba nemugamba naye nti ng'ololabyeyo omukazi yenna ayogera olubuto lwe nga luto kubanga nze kati sirulaba so omukyala n'ava eri n'agamba nze gw'omulaba wano nina abalongo kizibu so yali yeewuunya ki ye yali eniwe asanyuse Farida ayina abalongo naye nze nga Farida gwe mmanyi tasobola kujja wali tubuulira nti ayina abaki ayina olubuto oba lwabalongo oba luki lwonna so kati buli bwe tubeera nga kati abantu bakitegere naye nadde nnyumiza gyo dadi twali tulina kyetunyumyako twali mu Australia eyo ekintu kino kya nsi yonna emitima sijja giyita mibi naye mizibu okiraba naye twali mu Australia eyo omukyala mukulu alina emyaka 64 n'atunyumiza so nga waliyo pastor oba omumanyi wa Hillsong ye pastor akyasinze okubeera ne kwaya ezo ze bayita Hillsong abo abayimba ennyimba ezo ne church enene mu Australia yatugamba omukyala oli nti bo bayina eŋŋombo yaabwe omuntu yenna bw'aba asituka bafuba okulaba nga bamukomyawo ku level yaabwe kiri mu Australia nedda nga newana anti kiri ne wano ngamba yali akyogera ffe wano ewaffe yali akyogera ku b'amawulire nti kuno nti yali atunyumiza obulamu bw'omwami oyo kubanga ye ono omukyala bano bantu bakulu naye yali atunyumiza nti bwe yali akula nga ministry y'omwami oyo ekula baamusibangako emisango baamuteekangako ebivve baamuteekangako abakazi ebintu bwe bityo alina obugere bw'embuzi omukazi ng'enkya yaleero amalungi teganyuma kuwulira nakwogerako abantu balina ekintu kye baagala so omuntu yenna ate ng'omuntu bw'oba onoowona ennaku beera ng'oyagaliza abantu ekyo abantu tebakimanyi do good eri abalala kolera abalala kyewandyagadde bakolere so omukyalo ono weyogera ekintu ekyo twalina omwami ne hani ne twetunuulira netuga biri mu nsi yonna yatugamba wano tukusuffocatinga ne tukusuffocatinga okutuusa ng'owanise n'agamba naye oyo he has stood the test of time era ali waggulu eyo gyali wow katudde mutuumule mu Queen tulina messages z'abantu nyingi to go through katukome otavaawo much for staying with us. Straight to the questions. Waliwo omukyala bambi yampeereza message. Let me first go through with nga ali mu bulumi tobulabanga nze ebyo yasooka nampeereza ne muwa counselor to take her on agamba we tutuuse omwami agenda natuwokera mu nnyumba he's such a narcissist marriage emulemi naye nga akyali stuck on how to deal with it ate era ndowooza she's watching agamba nze ebyo bye mwogerako byonna mbitegeera naye omusajja ankoze buli kikolobero kyokka ekyennyamiza takkiriza yadde okukyuka oba n'okwogera ku nsonga ezo atukoze buli kimu ekimenya omutima nze nakkiriza dda lwakuba ye takkiriza nti namukyawa ndaba afuuse kifiiriza alinga ayagala tufe fembi ng'ayagala bwokera mu nnyumba she's even sent me an audio but I'm not going to play it yeah, but she must be going through something really hard namukwasa somebody to help her calm down. Waliwo omulala agamba I'm dating a guy I once separated with but the same characters he had in the past are the same nagging ones. He's always negative towards me. He is sarcastic,
so annoying, but he is a person who can get annoyed and take 2 months without being in touch with you. It once happened and I moved on, but still he approached the guy I was dating and he warned him and he chucked me. He pulled me back, but I feel I can't settle down with him. He is so tough. This time around, I don't know what to do. I really want to settle, but this battle. Kadanyuma. Kadanyuma. So somebody akwagala, but byakola tebiraga nti akwagala, naye akugamba nti nkwagala. Ate ogenze alumbye gw'oyagala. Even when I decide, okay, alabika walumbidde oli kitegeeza njagala, let me give it a second chance. Agambye we are moving on, yalumba gwe yakola ki. So waliwo abantu abali fadde abali obsessed. Yamulumba oli n'agenda. Kati ate ono alabika bambi she's desperate to settle down. That desperation is taking her back to an ex gwe yaleka for some reasons, and this person hasn't even changed at all. Kati ali awo ali stuck. Omutima guganye okumukiza, so I'm wondering omutima guganye, what are you doing there? Waliwo abantu ekirungi agambye I'm dating a guy. Tetuyina relationship yonna gye tutayagaliza kukola. Era okusingira ddala tugamba abantu kola, fuba, yiga omuntu, laba engeri gye kigenda mu maaso. Naye waliwo abantu bwe batyo kati nga abeera just obsessed by you. Naye nakustalkinga mpaka ng'okomyewo gy'ali. Oba nakustalkinga mpaka nga akulesezza buli eyandikubaddeko, ne batandika okumutya ye. Buli omuntu omupya eyandizze, ekyo kye kiri eri abakyala n'abaami. Omukyala n'ategeera nti atudde wali nga yamuleka dda, ne bategeeragana nkulese tetwesobola nti n'akulumba n'abayiira bye mulya, n'akola buli ffujjo lina, kubanga abantu bakimanyi nti tutya effujjo. Abantu bakimanyi nti abantu batya okuswala. So ekimu ku bintu ebizibu kati ng'ebyo oyo byayinza okuba nga atya, ndowooza yeeyo okubeera nti ajja amustalkinga, ali obsessed with her. But yes, bw'oba nga wabeerako n'omuntu, twagambye nga tutandika nti relationships zonna, I would say almost all, zisobola okubeera nga they are workable, nti nga musobola okuddamu okutuula, but where there is communication and correction. Omuntu yenna bw'aba nga waliwo engeri y'okutegeeraganamu nga okkiriza correction, kitegeeza tuyina kulinda results za kola ki, za kubeera nti you took in ekyo kye twateesa, kaakati oli mu kukola, so twagala okulaba ku results ezo. So bw'oba waleka omuntu bw'atyo ate n'amala n'abeera nga akyali y'omu, nga bye wamulekera bye bimu, kitegeeza tosuubirayo wandaazi ndala, kubanga yagaana ozikkolera. So obulamu bwe bwe butakulaba, fadde gye bali abantu atayagala kulaba ng'ogenda mu maaso. So ye akudibaga. So she's saying, I am dating a guy I once separated with. Ate ne wansi nasemba, I can't, but I feel I can't settle down with him. He is so tough, and this time around, I don't know what really to do. Of course, bwana kulabanga, you're in his life. It is actually obuyinza bwonna bwonna ne byonna by'alina okukola biri in her power. Gw'olina okuteekawo embeera nti ssebo, you don't own me. If you must move on, she really wants to settle, but she's giving this other person gw'atasuubira kusettlinga naye chance in her life. So how are you going to settle with the person you want? Gw'olina okusalawo ky'oyagala. Gw'olina okusalawo ky'oyagala. Mu nsonga eno gye twogerako fadde, gw'olina okusalawo, sijja gamba what you want, but what you need. What do you need? Kubanga wants tulina nnyingi neziri ezisobola okulinda. Nezisobola okulinda, naye ngamba kati niidi yo enkulu kwe kubeera nga toli mu mbeera efaanana bw'etyo, kubanga bw'abanga teyakyusa. Abantu bano abastalkinga mbamanyi they are dangerous, naye ate si bonna nti basobola okusigala, si bonna nti they do it persistently. Okitegeera waliwo atuuka n'akubeerako n'asanga gwe wafuna omuzibu,
ng'asobola okuprotectinga munne ng'asobola okugadinga n'agamba va ku muntu wange oba va ku mukyala wange ekyo kisoboka okitegeera n'amuleka okiraba nze fadde nina omuntu eyankubira amasimu emyaka egi 5 emyaka 5 njagala kuwasa nti muneze nagana nafumbirwa njagala kuwasa nti naye njagala kuwasa okitegeera so saakyusa simu nalekako essimu yange saamuwa false expectations nti leero kamunjogereko naye mukama bwe yakubanga nga mwami Butayi waali awo nga muteeka cloud nga mugamba toddamu kuba simu oyisaamu amaaso omwami wange muyisaamu amaaso nagamba nafumbirwa block button yali ebadde nga byadda simanyi oba essimu yabiri tubimanyi nabbimanyi yali kabiri ndowooza nina mpereza message buli lunaku Faridansi nkulinze gwe mukyala ekagwenyiza twalina mama wange tayogera nko naye ku simu naye aweereza SMS buli lunaku simuddangamu nakakamuleka aweereza message nze nkimanyi n'omutima gwange guŋŋamba ne Katonda ŋŋamba mu ssaala zange yeggwe mukyala wange kirungi abantu balina airtime anyway so mukyala waffe everything is in her power okusalawo n'agamba boss but as long as she's still tolerating him she's going to move on ajja tuukaako we okay nze mpuliranga obufumbo abukooye naye ate bwe ntunuulira abaana bange ne ŋŋamba kaŋŋome omwami avuma alangira asooza tasiima tetunyumya kubanga ayomba mu buli kimu asobola okuvuma okuva gye tusula mpaka gye tukolera kale waliwo we mpulira ng'omutima guvaamu I really need counseling. Abantu nno kwegamba kye kirinja kukiddangamu buli kiseera abantu kyetulema kye batajjukira nti bwe twali tunoonya companionship naye lwaki tetuwaŋŋana ekitiibwa embeera y'abantu fadde enkuza y'abantu amalala gali mu mitima gy'abantu omwo gy'olaba byebyo ebibozi by'owulira bwe twafuna essente byebyo ebibozi by'owulira bwe twakola embaga omukyala yakyuka bwe twafuna essente omwami yakyuka kwegamba munda omwo mulimu amalala g'abantu naye ate nze ntera okusaasira abantu abayisa obubi bannaabwe nti gwe kennyininyini weefiiriza omuntu kubanga bw'obeera n'omukazi Farida n'obeera n'omukyala emyaka 5 n'omuyisa nga bw'omuyisa n'asigala ng'akyaliwo nga yeegamba ajja kyuka nga yeegamba mumanyi tata gundi bw'atyo oba n'obeera n'omwami wo ng'omwami ng'akulaba okaabakaaba buli kaseera okaabakaaba naye n'asigala ngaga mukyala yange nno bane bw'atyo kati buli bwe musalawo ne mugaa tubisudde eri osubiddwa okukaddiwa n'omuntu akutegeera kuba kiri kye wagambye nti buli mupya agenda kutandika kuyiga buyizi and you're not sure nti byakuyizeeko anaabigumiikiriza kiraba so kiri kyobuuziza nti naye lwaki tetuwa ekitiibwa mukyala wo mukozi munno kubanga baleka bakola omulimu gwe gumu bayomba mu mmotoka okuva gye basula paka gye bakolera ate nawulira so omuntu gwe wakkiriza ntugenda kubeera ffenna ekiseera kyonna paka bulamu bwaffe kuggwawo ovumanga waakibwa otyo nawulirako ku radio emu nga boogera ku mutwe gw'obufumbo omwami omu n'akuba essimu n'agamba abo abakyala era bakyala baba baze kukyala tubalekawo ne bakaaba naye kwegamba waliwo obuntu obutinitini katubwogereko eri ffenna nti ffenna abami n'abakyala nti munno bw'atabaawo ng'owulira ekiwuubaalo munno bw'atabeerawo so tunuulira obuntu obwo obulinga obutinitini olabe nti kikulu omuntu oyo lwaki bw'obeera n'ekyetaago kankiyite kyetaago oba si kizibu osooka kulowooza ku ye oba Fadde asooka kulowooza ku Frank oba Frank asooka kulowooza ku Fadde okitegeera nga waliwo ekintu ekya emergency nsooka lowooza ku ggwe awo nno wonna n'oyo agambye nti amuvuma
we wabeerawo nali ndabyeko omwami akuba mukyala we n'amukola akavuyo konna konna ke yamukolanga naye bwe yafuna accident yali anywedde omwenge n'afuna accident abannaffe ne bamukuŋŋaanirako yatomera owa booda ne bamukuŋŋaanirako banne ne batandika omukuba bulooka naye omukyala yagamba nono leero abadde tagenda ssula wange naye bwe yatuuka mu kkubo ng'ageyinize conscience ye yagamba bakubira oyo omuki yessimu gye yali ajjukira because the phone had been taken, the car had been vandalized. Naye bwe yatuuka mu ddwaliro yagamba bakubire ono omukyala we ki essimu naga amaze ennaku tasula wange era nerera abadde tajja wange okiraba naye olaba nti nno tuleme kutunulira nabadde njogera lifadde neŋŋamba ebyetaago by'obuntu ebisinga si ssente ebyetaago byaffe ebisinga bya mutima gundi waali kyobola tujja ne tunyumya gundi yambeererawo byebyo ebyetaago byaffe kuba tosobola kola ssente steadily nga emotionally toli stable nga mentally toli stable tosobola kufuuka ekyo kyonna kyoli nga tolina support ya family so tukomyewo okweguya bannaffe n'okuba respect nga kiri kyogambye okusaamu ekitiibwa munno. I'm 24, married with 2 kids. I'm planning to move out of my marriage soon, but I'm confused of how to do it because I've been suffocating for almost 4 years. I can no longer take it anymore, but again, I fear to be judged by my people. How can I go about this, please? Kati olwokuba tetumanyi biki byagala mufulumya tetusobola mugamba nti nno totya judgment naye katwogere kiri geno ndowooza bw'anaaba afunye obudde njagala n'okusaba fadde okwetondera bannaffe abamwasuze mutya oluusi tujja ne tugaba essimu mu butuufu n'ofuna essimu 100 kumu counseling eyo si nnyangu yakola ku ssimu I can't listen to you nenkuvaako nempuliriza n'omulala mpulira nga sikisobola so nandisabye nti bw'obanga tukyuseemu nga wandyagadde okujja twogereko oweereze ka text message nze nkuweereza olunaku lwa appointment n'essaawa kubanga bambi kibaluma banyiiga abakyala ffenna twetaaga obudde ate be basinga okuba. Aye n'abantu twaganya ebintu ebyangu kati olaba you want help but toyagala kuteekamu your own time just those few hours to come and sit down with this person oyagala byonna bikumalire ku simu which is not possible. So oli ajja n'akubanga wakafulumana n'omugamu nange kamala otuuka nvuga kale kati ate aba bwe kityo so nze I encourage nnyo olunaku tuteeseemu olunaku lwa appointment ate ojje twogere so kati ng'omukyalo yali agambye yali 24 tosobola mugamba nti totya judgment oyina sooka muwuliriza biki ebyo ebyagala omufulumya so ndowoozaamu nti asobola okujja ne tunyumyamu oba olwokusatu oba olwokutaano naye tusooka kola appointment fadde ate katwogerawo tukigeneralizingeko ekintu ekisinza okutusiba kwe kubeera nti we fear to be judged kwe kubeera nti we are slandered like enormously abantu kiri kyogera nti bakwogerako ebintu byotawulirangako nti tutya ekyo tutya okubeera nga kubanga abantu bwe kikwatagana ku maka nga ganyenyezeddwamukko kwegamba wabeerawo gossip of the highest order wabeerawo slander okuwaayirizibwa okwokolokotebwa okwo twamumanya no bagamba okuboolebwa kwennyini yes okubeera okutuuma amannya obufumbo bwalema nakyeyombekedde byonna binatwala tugende ebiswalo ne tutya ebiswalo ebyo so okuswala kintu kikulu kya kitiibwa okutya okuswala kikulu era saagala ogambe sitya kuswala no okutya okuswala kyabo kirungi naye ate bwe mbeera nga okulw'obulamu bwange nziira nga mpulira kufiira ewantu we nadduka ofuna emirembe ebyo tuba tujja biraba edda ntya kubanga byo tobinaako control abantu boogezi bo bajja kwogera they will judge you, they will do what but which is better me dying here or them talking and
I save my life. Ate abantu obalaba buli lunaku babeera banoonya ani gwe boogerako buli lunaku. So as totya okwogera bajja kwogerako. Waliwo omuntu omu yambuuza n'agamba naye mami gwe buli kiseera n'omuntu gw'omanyidde ddala ddala nti takwagala era omusekera okitegeera. Neŋŋamba akaakati omanyi nti sirina kubeera nga noonya ani atanjagala, nina kubeera nga neewulira ddala neeyagala okitegeera. Kubanga buli bw'onoonya atakwagala buli lunaku bakuzaalirayo atakwagala, buli lunaku bakuzaalirayo atakwagala buli lunaku. So abantu abatatwagala oba abantu abatatwagaliza, abantu bangi fadde, people think that you're driving their car, people think that you're seated in their office. There are people out there who think that you know wazaala baana baabwe oba oli mu bizinensi ye. Njakuwa kyakulabirako abantu bajja ne bakusanga oba ku kizimbe oba oli mukyalo obeera mu saloon, omuntu najja nakusanga mu saloon naye ensaawa eyo nakukyayirawo ssaawa eyo nga yakayingira omutima gwange tegukwagadde. Banange nesise ono simusiimye, you know, omuntu najja nakuzanga ku kizimbe kw'olina business n'abeeraawo nakukyawa bwe bityo. So buli gy'oliraga wagenda kubeera yaku criticising with negative criticism, wagenda kubeera yaku slandering, agambe oyo mumanyi nga takumanyi. Buli gy'oliraga omuntu asobola okulumiriza n'agamba nkumanyi gwe Betty nosekawo obusese okiraba. Lusi nsanga abantu ne bagamba Queen nkumanyi konzendi oba omuntu n'akuyita erinnya eritali liryo. Kati ogenda kusooka kubeerawo omulumirize nti siyenze Farida, nze erinnya lyange nze gundi tukubire gundi. No. So mu mutima omulungi njagala okikirize nti buli kiseera ogenda kubeera yatayagala kalayo, atayagala nfaananayo, atakwagala kubanga oli mubuulizi wa njiri, atakwagala kubanga gwe fadde okola ku TV, atakwagala kubanga okola awo okola. Wagenda beera wakyawo obufumbo bwo buli kaseera ku lwaki nti sitaani, you are at war with the enemy, the devil. Sitaani kuba yakolera mu bantu okukukyawa. So judgment, slander, gossip, you know. Abantu tuyige nnyo okweyagala. So omusajja yambuuza naye Farida olabika tonja, you don't love me. Nemugamba I love you, but I love me more. Abantu bagala we sacrifice everything for them, while sometimes they don't even quarter for you. Naye agala obeere awo omwe I love me more, and I've developed that with time, and I'm enjoying it. Yeah. If you come and expect me to love you more than I love myself, you're kidding. So kokkirize nti neeyagala nnyo kwongereko nnyo. Baleeze obufumbo bwange mbwagala naye bugenda kunema because of abaana b'abalamu bange abano ba mu maka gaabwe. My husband likes them so much. Kyokka balina akavuyo kangi nnyo. They are very disrespectful. They backbite me with their parents. Ate nze bambi ndi musirise nnyo. I have never argued with any of them. Whenever they do a mistake, I just wait for my husband and report them. Naye agamba kimu nti va ku baana b'abaganda bange, abaana bawamba amaka gange, they beat my kids. Kyokka nze ever mbeera nsirise cause obutabeera in good terms with anyone kimalako emirembe. All I'm planning is how to leave the marriage because I value my peace more than anything. Please advise. Ndowooza abafumbo balina okitegeera. Obufumbo bulina ebizibu era nga wagambye marriage is at war. Balina okitegeera. It's been attacked. Yes, it has. So bali bano by'emaka gaabwe obasembeza mu maka go mukyala wakugambyeko nti naye nga siri comfortable nga kimpitiriddeko olinga agamba naawe n'oba ogende mu baabaganda mu balamu. Dadi oyo waba agatta abagola atera obbagamba agamba abantu nti bannange abooluganda musooke muleke abantu bano mubeere ewammwe. Kati abantu tebamanyi nti Bayibuli egamba and you shall leave your mother and father and cleave. Abantu babiri bakole ki? Beripagane bakwatagane bwe bati, inseparable.
kakati buli bwoleeta abantu jjukira fadde oba kyakulira wa nsiga eyo bayavaawa buli bwoleeta abantu ewaka naddala ng'obaleese nga si saidi ya mukyalawo all they are looking for are faults and ebirala byonna bye batayagala bye banoonya ku mukyalo oyo kizibu nnyo kyakumusiima kizibu kyobala tubyewuunya bambi mulamu wamwagala kyewuunyisa bambi nyazaala wamwagala kyewuunyisa tubyewuunya buki bwewuunya naye nga kyandibadde kiri nti muleke abantu bano babeere bonna bakulane bayigaŋŋane okimanyi nti buli kiseera abantu babeera bakyeyiga buli kaseera kubanga mujja tubuuza ye emyaka 10 temunneeyiga buli kaseera kubanga nze bwe mba nkula kati olwaleero ndi mu stage eya level 4 okitegeera level 4 equality bw'oba wampasa nga nina emyaka 2 kati fadde wobanga najja mu makaago nga nina emyaka 2 tugeze mu 2 oba 2 bwe mbanga leero nnyingira emyaka 4 oba nsukka emyaka 4 waliwo ebintu birala byenfuuka ebiriho muno ebinfuula omuki n'otandika naye kwine wange ate wayiga ddi okuyomba okitegeera kumbe kabukulu ayingidde era nze nalabako olumu omwami wange nga ntuludde bwati nambuuza kwini kikyate lwaki teyammanyiira kukayanira mu nnyo tammanyi mu ddoboozi eryo naye yampulira kwolwo nga nnyomba n'abaana kakati kwegamba mbi ngaali awo wantunuulira nga nsi yoono kakati waliwo kati kwolwo akiri yandikiddamu kikola olulala okitegeera so oluusi emyaka oluusi environment ewaka tuleetera okubeerayo ate ekintu ekirala oba kyenfuuka so tusigala tweyiga leave room for these people to learn each other abantu babaleke oluusi tujja ne tugamba gundi si mufumbi nga bakusenzezaako why did you behave yes kale olemereddwa obufumbo bukutawanyiza omanyi naawe byakujja we don't know reasons ezakujjayo naye lwaki atuyagala n'obwona obutte wasanyukira ekikyo nti oyagala osanyuse n'oli because gwe wavaayo byakusanyusa nonaagenda afune ku ssanyu why bakusenze ewantu n'ofuuka problem waliwo omukyala ayina omulamu we era mulamu we yaleka amaka najja abeere wuwe so yaŋŋamba benkana obukulu ye ne mulamu we naye yaŋŋamba nti amuwaayiriza buli kintu kyonna n'amukola n'ebyensonyi byotasobola kwogera wano kwegamba nabba obugoye bwe obw'omunda n'abukozesa ebintu ebyensonyi kati naye yaŋŋamba nti olumu mukwano gwa mulamu we yamukubira essimu mukwano gwa mulamu we yakubira mulamu we essimu n'amugamba munange tufunye accident emmotoka yonna ekoze eki eweddewo n'anyumiza mulamu we mukyala wa mwanyina n'amugamba gundi yabadde ankubidde kati naye ate omukyala yanga nti oli ye best friend we mbu yagamba ffe tunaabeera n'ebizibu byokka nabo bafune ku bizibu n'atandika okukimenya naga yayina marriage ennungi be balina abaana be balina amaka be balina amamotoka kati emotoka mpya gyagamba yaweddewo nabo bafune ku bizibu nga bye tulina okitegeera so bwe tuba tubeera n'abantu kati ngaabo tetugamba nti baasobya obufumbo bwabwe bugaane naye tokkiriza ate bajje bakontrolinga ennyumba yo omwami yenna gy'oli yeggwe mutwe gw'ennyumba yo mukyalawo ye muteesa munno muteesa gwe ne mukyalawo mulabe gye mutambuliza amaka gammwe buli bwe mukkiriza abantu bajje bawa amateeka mu ffumbiro lyo manyiye era omulala eyagamba yaleeta ye ayina muwala we omukulu ewaka so nga ebyawaka byonna omwami abikwasa sente z'ewaka munaali akyabuuza muwala we omukulu amakoreda awo oba omaze okugamalamu amaanyi omukyalo oli omaze omulaga nti ekifo kye weetaddemu si kifo kyo so tusaba
nti temukkiriza bantu balala kujja, much as they are your relatives, naye in your marriage they are outsiders. Bwe kituuka kweyo mu relationship yammwe they are outsiders. Waliwo ne ba partners abaloopaloopa ennyo. Njagamba baaba, njagamba maama, njagamba eyakundabira, you know, kwegamba waliwo nabo abantu nti fadde bw'abanga ye yatuconnectinga buli ekiriwo ayina okugamba eyatukwasaganya buli ekiriwo, kumbe ye yali watukwasaganya ebisigadde tubyetwala. Katonda yamukozesa bukozesa tukwatagane. Queen akadde katuweddeko, but most messages ezize rotating around there. Nze tebampa kitiibwa, njogeddwa, didididi, nkooye. Abantu bakooye. Tukuze batulaga nti marriage is good. And we want to believe it is good. That is why we are giving it a chance every day. Every weekend bakuyita ku mikolo. Babuyingira. Banga tono nga bakaaba. We need to pray for marriages as we close. Okay, number ya Queen Hellen is 772 95 21 90. 077 2 95 21 90. Tokuba kati tukyali kumpewo nga bw'otulaba, but also when you call twagala atakukolere mangu byoyisemu bisemu emyaka 8. You want her to finish it with you in just 10 minutes. It's not it's not fair. Queen tweyesala tugalewo tulinda atorencha. Mukama tuogedde bingi naye waliyo emitima egimenyeseeyo era abakaaba. Bwe twogera ku enkolagana ezimenyese Mukama twogera ku broken hearts, naye Bayibuli egamba nti wajja okubudaabuda n'okuwonya emitima egimenyese. Era tusaba olw'Omwoyo Omutukuvu omukazi ali eyo akaaba, abaana abasaasaanye, Mukama n'abasajja abaweddemu amaanyi, tusaba obanyweze, that you will bind their hearts. Era eri buli mutima omujeemu ogujjudde amalala, Ngero 2:1 egamba nti omutima gwa kabaka guli mu mukono gwa Katonda, mbw ogutambuza n'ogutunuza gy'oyagala. Tusaba otunuza emitima gy'abasajja, emitima gy'abakyala, emitima gy'aba families zaffe, ba relatives. Mukama ogitunuza eri okussaamu ekitiibwa amaka n'okusiŋŋanamu ekitiibwa, kubanga tukimanyi Mukama nti oyagala abantu bonna babeere bulungi. Tusabye obugabirizi eri bannaffe bonna bannayuganda, ekiseera ekifaanana bwe kiti, ye gwe Katonda alina amaanyi eri ekyeya n'okubulwa. Tusaba osumule omukisa era twogera gy'oli naawe alinga aweddemu amaanyi nti you're blessed in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you so much, Queen. We'll see you again tomorrow, inshallah. We're coming.